Seka kiti abalabudde tewabangayo omuntu yenna agamba na mugamba ojja kubanga obifuna mu masawo ate ye Mathias Mpuuga nga bulijjo aba awanda muliro nsonga ki byonna ojja kubanga obifuna. Omukyala Farida Nakazibwe akunze abantu ekubaayo mbiro ez'Abayisiraamu byonna nja kuba mu misinde egy'Abayisiraamu byonna nja kubanga mbikuwa ebya full figure byo biranze wenjogerera kati munnange yadduse edda mu ggwanga mpola mpola byonna wanino ku Legit TV 256 ojja kubanga obifuna. Ate abaana bakoobu banaabidde abakulu mu maaso byonna ojja kubanga obifuna. Wano abaana tebakyatya bagamba wonyigiriza ennyindo ereeta omusaayi benji gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kimu kye weetaaga okubanga omanya nja kubanga mbikutuusaako. Ensonga za Dubai n'abawala abamalaaya byonna waneno ku Legit TV 256 wafunira amawulire ag'enjawulo. Tandike ne Seka kiti ono naze nga tiisatiisibwa era nga si mulundi gumu oba seebiri nga bamukakasa nti woteesonyiwe kubanga oyogerako ebyo bigenda mu maaso wano mu ggwanga nti tukuwadde last warning. Era naye azze nga abaanukula nti nze n'emmotoka mwentambulira teri bullet proof mukole buli kimu kimu. Kakati wuuno avuddeyo this time around ayina obubaka barabula nze era bambuulira abanembebaza mwe bali kunjagala nsaba labansi era abansasulire siwulirangayo mu kufa kwange awoza namugamba kinyambye nti era ndibasuulira twamugambanga mmwe abasinzira kakiiko ki ngamba ekitufu gwokuza ogugonvaawo ano ojja kumbuulirira onsooke mubaali bambuuliridde si mu bubi Sheikh Nkatalla munsaasirire yanganga mwana wange yantuzanga emirundi mingi n'olumu yankubiranga kusimbaami negye byawunzikira ate nze nkyaliwo so bano bannamugambanga ffe twamanyirawo yali tasobola kuwona gwe ngaani Mutonzi waffe yasalawo kkiriza tukomaawo nsaba lwekitibwa twokumukkiririzaamu mutonzi waffe yasalawo era nga munnange yasalawo ate ye Honorable Mathias Mpuuga munnange buli kaseera bwe kyanga ava mu nopu tabangako na bigambo biwoomu aba awanda muliro. This time around tuwulire ki kyagamba. Tafuna nitufuna B oba C ofunayo kansala nofunayo meya wali nofunayo MP wali nogamba nange neetabyemu nofuna ku iPod mwasaba okuyingira iPod twawandika nga tusaba tutegeere enkola ya iPod muteeke ppya era bwe twawandika ebbaluwa eyo twaddibwamu Ssabawandiisi wa Secretariat iPod n'atutegeeza nti kino na kino kikolebwa mwenga DF tulinze ekyo commission egazeetinga okubeerako mmwe mu palamenti yatuddamu naye twamuzeemu era nitubaako betutegeeza tetulambika iPod weeri byonna obikolera kyebayita plotting ogamba nti bwenfuna bwe sifuna nenfuna B kyokka ne C era si byebimu eyo era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo yetse bya full figure byo biranze era nga wenjogera essaawa ya kakati Miranga nabiwoowe poliisi kanso ye lwaki njogerera nga webali kankutwaleyo wulire kiki poliisi kyagamba ye ali ludda wa essaawa ya kakati. Badde mbagamba nti okusinziira ku poliisi egamba nti yayise buli omu ng'omanyi nti oyina ky'ovunaana full figure obanga omanyi nti oyina embiranye zonna ne full figure genda otwaleyo kwemulugunyaako bajja kuba bamulina mu bitanda. Era wenjogerera munange abantu bagenze mu bungi okubanga bateekayo okwemulugunya kwabwe muli ba Catherine Kusaasira bangi nnyo. Ate full figure yefuna nti zolo ate si zolo kubanga singa buli muntu amanyi bwa full figure singa amanyi abaana ba full figure mwalimu balabayeko mu kamera
sizolo kitegeeza kyakula kikola kiko mwana w'embuyo no katunyonyole bingi nnyo bye tubadde tetumanyi katuwulire bigenze bitya awo ku poliisi. Full figure bannange mu mawulire ge tuyinawo ekiri ku CPS olunaku olwaleero anti bayise buli muntu ng'omanyi nti full figure yakuvuma ku CPS bakwetaaga. So far by informants bange bangamba nti waliwo files 14 nga files 14 zivudde mu bantu bano wammanga Nalongo Kitone alopye full figure Justin Namere naye muinako full figure Alien Skin naye agenza okwereportinga Catherine Kusasira naye muinako files ziringa 7 so far nga we balinda abalala abajja okureportinga nti naffe yatuvuma bakaweza files 14 wow guno musango nno gusitudde abanene era oba omanyi full figure yakuvuma munnange osobola okwekuba mu mutima n'ogamba fayiro ezo nnyingi nze banayina eddaka mbiveeko sijja kgenda kuba nange yanvuma but ibi byansi sinza kwesitula agenda ku CPS kuba nange benavuma bangi kati nange bagenda ne bandoopa never. Obiwulidde ebyo byonna byonna nga bigenda mu maaso amawulire ge tufuna nti ye full figure tali mu ggwanga era nti mbu yatuuse dda e Canada nti era wedda bano beetala eno ku poliisi bakola bati ye nga eri alya bulamu kakati katulinde wanaaba akomyewo binaatambula bitya ajja kukomawo bamusamoninge nze naawe. Eyo tuvuddeyo omukyala Farida Nakazibwe akunze abantu okwetaba mu misinde eza Muslims Run. Ajja kuba nga explainingira zikwata ku kinga nga bulijjo omulaba nga we tubeera ne zikabaka birthday run kabaka what run nabo abaisiramu bategeseeyo era tumulabye nga yeetala nga agamba nti preparingira a function eyo tugende tuwulire ababuulire oyinza okuba oli eyo ng'obadde oyagala kwetabamu naye ng'obadde tokimanyi tubijje wano. Abaana bo banyiivu oyinza okwebuuza kiki naye nga banyiivu eri Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni oyinza okugamba nti abaana b'ennaku zino mbu tebakyatya abantu bakulu naye tuwulize ebigambo byabwe kiki ekyo. Nno oyinza okulowooza nti obusungu ennyo buli ku Pulezidenti Museveni nedda naddala obusungu bamumalidde ku bano bakabaka baffe twogera ku bano bakyabazinga bano ngenda kuteerawo lisiti era ojja kuba ng'ogiraba owulire actually kankiteekemu nti ba cultural leaders kakati wuliza abaana bano lwaki oba abantu bano lwaki bavudde mu mbeera okuba nga boogera ebigambo bino. Wabula Bobi Wine yayembaako emba yakoba nti wabula oli buli wakufuula beega ajja ne mu maka ago n'akukolera amateeka. Nze kino mbaye tikibonanku mukazi kwemerera kubasaada ate n'abagayita mwembi mbaye tikibonangako nakibone nsose kukibonera wano mu buwangwa bwa Busoga kizirayo omukazi tayikirizibwa kwemerera kubasaada wabula kiswazaamu aye nga ate kabiri gwemere kwemerere ku kingi nsobire okuba obona engeri gye bayidanga bakuwewula nga bakuwewula ekyo kabaka wa Buganda tosobola kukimu by the way edensonga tenda kudijamu wabula ebikado byagwa abantu bagoba ku matako okutulugunya abantu ebikabiri kusaanizibwawo Abasoga tulina obulumi bungi aye nga abikola ebyo nabyona akoba nti yetagemu ako obulumi tulina bungi so nze mbona nga kyabazinga Abasoga we kiba kituufu ng'ekyakula ku State House kujja kwetonda etonda era kumpi ojja n'akola ki tamu comment section kyayinza okola ekirako kuba okwetonda kuyinza okubitawo Abasoga tulina obulumi.
agezaako okunyonyola nti ebizibu bingi Abasoga bye balina nti naye kyewuunyisa okulaba nga kyabazenga oba oli yandibadde agezaako okuba nga balwanyisa ebizibu ebingi mbu Abasoga bye balina naye ssaawa yonna mbu babalaba mu State House oba kubanga ate balina abo abantu bebasuubira nti be batulugunya Abannayuganda. Omulala wuno naye ayongerezaako. Bannayuganda mu nsi yonna be bantu abakyasinze okwagala bakabaka baabwe n'amadiini gaabwe. Bannayuganda mu nsi yonna be bantu abakyasinze okwagala amadiini gaabwe ne bakabaka baabwe. Naye ate mu nsi yonna Bannayuganda be bantu abasinze okusuulibwawo obwakabaka bwabwe n'amadiini gaabwe. Amadiini mu ggwanga Uganda abantu bagaagala era abantu bagakkiririzaamu era bagawa ekitiibwa. N'obwakabaka bwabwe abantu babukkiririzaamu era babuwa ekitiibwa. Naye ko institution ezo bbiri amadiini n'obwakabaka obuli mu ggwanga Uganda by'ebintu ebikyasinze okusuulirira abantu baabyo. Oba statement yange mugitegedde. Mu ggwanga Uganda era ne bwogera n'onoonyereza n'olaba Bannayuganda be bantu abakyasinze okwagala amadiini be bantu abakyasinze okwagala obwakabaka bwabwe abakyabukkiririzaamu. Naye ebyo ebintu bibiri by'ebintu ebikyasinze okusuulirira Bannayuganda n'obutafa ku mbeera Bannayuganda gye bawangaaliramu oba gye balimu abantu baabwe kugamba abantu baabwe. Amadiini tegafuddeyo kulwanirira abantu baago. Obwakabaka bo tebufiiriddeyo yadde ddala kulwanirira bantu baago. Ng'era bw'otunuulira obwakabaka obuli mu ggwanga Uganda okuli obwa Buganda obwa Busoga obwawa olabira ddala ng'abantu ababulimu excuse me, olabira ddala ng'abantu ababulimu balinga baminisita ba Museveni. Balinga baminisita ba Museveni. Natunuulidde eggulo Katikkiro wa Busoga ng'ayogera. Ow'ekitiibwa Muvawala akobera Abasoga tebabateeka mu bintu byabwe bya politics waabwe n'akazaano. Politics n'akazaano. Ye Katikkiro wa Busoga atulaga nti Abasoga okubeera mu mbeera embi ey'obwavu gavumenti eno mwebatadde ako kazannyo ka byabufuzi era tebabibateekamu. Katikkiro w'e Busoga atumatiza bulungi nnyo nti Abasoga okulima ebikajjo byabwe like nga cash crop mwe bajja ssente ne bigwa ne bituuka ku 3,000 ako kazannyo ka byabufuzi be tebabibateekamu. Abasoga okubeera mu mbeera embi nga tebalina n'amasomero gye batwala abaana baabwe nga n'abaana baabwe babulwa n'ekyokulya yadde ekyokwambala be ebyo bizannyo bya byabufuzi tebabibateekamu. Naye ng'ate Abasoga bakulaga baagala kabaka waabwe baagala obwakabaka bwabwe naye obwakabaka bwe baagala era bwe bayirawo omubiri bo tebuli luwedde kubaagala era buli omu yeefeeko oba muli mu bwavu bwammwe ebyo bizannyo bya byabufuzi oba babakubye amasasi ku nnyanja ako kazannyo ka byabufuzi oba abaana bammwe tebalina amasomero gye balaga ako kazannyo ka byabufuzi oba babasibye mu makomera ako kazannyo ka byabufuzi oba temulina nguudo ze muyitamu mugwa ku accident buli kanaku obo bonna ye Katikkiro wa Busoga atukobera ako n'akazanno ka byabufuzi tebabateeka mu bintu byabwe byabufuzi. Abantu abo bamanyi ekigambo byabufuzi kye kitegeeza. Abantu abo bakimanyi bulungi nnyo nti ebyebufuzi bye bisalirawo embeera abantu baabwe bano ab'ewansi gye balimu. Naye olw'okuba bali mu kitanda ne dictator bali mu kitanda ne nakyemalira y'ensonga lwaki tebasobola kwogera ku bintu ebyo. Kati weekanga nti Bakatikkiro abali mu Bwakabaka balinga baminisita ba Museveni nabo baafuuka bamobilizinga abantu kuwagira state. Era navo nagamba maama prime minister tukwebaza bamwebaza kuteeka Abasoga mu bwavu bamwebaza okutulugunya Abasoga okubagoba ku nnyanja okubakuba amasasi ku nnyanja okubamma ebbeeyi y'ebikajjo ng'ate be babirima okubatwalako amataka gaabwe kwegamba Uganda y'ensi erimu amadiini ng'abantu bagaagala bagakkiririzaamu naye nga tegabayamba. Yense erimu obwakabaka ng'abantu babukkirizamu naye nga tebubayamba yadde tebaagala kumanya kifa ku bantu bano be bakulembera. Abantu baagala kirala n'abantu bokka bennyininyini abali mu Bwakabaka baagala birala. Abantu baagala birala n'ab'amadiini abakulira amadiini bennyini nabo baagala birala. Kati bano abantu baba baagala bano abantu abali mu Bwakabaka n'abali mu by'amadiini baagala bakwate bye baagala nga bba abantu babifuusinge mu bantu baabwe nabo babyagale. Okitegeera kati awo ng'oddamu okuyiwawo omubiri olw'Obwakabaka
ng'oddamu okuyiwa omubiri olw'eddiini era nze eddiini yange naye ng'eddiini yo yeemu yeekolagana n'omuntu awamba abantu mu ggwanga Uganda. Kaakati olaba munnaddiini akolagana n'omuntu awamba abantu, kaakati ffe be bawamba tugenda tuloopewa. Ffe be bawamba tugenda twenenyeewa tuloopewa. Luli twagendanga mu makereziya ne tuloopera abafaaza, ne tuloopera ababuulizi, ne tuloopera abasumba. Kati onooloopa wanga gw'oloopera y'omu kennyini akolagana n'ono akuwamba, akolagana n'ono eyakugobye ku ttaka, akolagana n'ono eyakugobye ku nnyanja. Luli bakabaka baayimiriranga ne bateekawo eddoboozi, abantu babwe nga balaba abantu babwe bali mu mbeera mbi, ne bayimirira ne bateekawo eddoboozi, n'abantu abatadde mu mbeera embi ne batya, ne bayimirira ku sayidi y'abantu baabwe. Naye ate kati ennaku zino bakabaka bali bbali, tukanya kwoza baabawamba. Naye nga bwe babayita mu bintu eby'okubawa ensimbi z'abantu baabwe zaliyambye abantu baabwe, badduka be basookayo. Abo baba baabawamba kweri. Kyogamba omuntu gwe bw'akuwamba n'akuteeka mu kattu n'akusibira awantu, asobola okuwa emmere n'ogirya, oba totya nti akuteereddemu butwa. Bano bakabaka baffe bwe baba akatikkiro baffe betuwoza nti obwakabaka baabuwamba, Yesu tukimanyi baabuwamba. Bo kiki sayini ki gye batulaga ne tumanya nti baabuwamba, okuggyako okutuula ate ne batulaga nti basanyufu nnyo. Ne batawa yadde essigino eri abantu baabwe nti munnange baatuwamba. Buli kye babawa kyonna bakkiriza bukkiriza. Tebafaayo oba abantu baabwe bafa bubi, oba bafa tebalina ki, oba bafa tebalina bujjanjabi, oba bafiira ku makubo, oba tebanaku, tebaagala kumanya. Tebabateeka mu bintu byabwe ye Katikkiro w'Obusoga yatugambye muva wala. Ife temututeeka mu bintu byammwe, temuteeka bwakabaka bwaffe bwakyabazinga mu bintu byammwe bya politikisi. Temubituteekamu. Oba muli baavu, oba temuyina ddagala, oba temuyina nguudo, oba temuyina ki, ebyo tetubyagala ffe ng'obwakabaka bwa Busoga oba you people. Munnayuganda oliwo weka bwoti, olinga akakoko akabuliddwako nnyina waako, oba akabaata akasuuliddwawo nnyina waako. Tewali yadde woyina kuddukira. Luli twaddukiranga mu bwakabaka bwaffe ne butuwooyawooya ne butuwogerera kubanga bwo buwulira bulina eddoboozi. Luli twaddukiranga mu madiini naye kati yonna bakolagana n'abatunyigiriza. Kati ffe bwe tujeemera obwakabaka nga bagamba nti n'abaana bajeemedde ennono zaabwe. Era Katikkiro wa Busoga n'atukobera n'atugamba nti akuwa goowa. Kaakati mmwe bwakabaka bwaffe mba temutuwadde ffe ng'abantu bammwe, bwe mba temutuddiza ffe ng'abantu bammwe, lwaki ffe mwagala tubawe? Lwaki ffe abantu bammwe bwe mutawadde, bwe mutabeereddeewo, lwaki mwagala tubabeererewo era tubawe? Nga mmwe ng'obwakabaka bwaffe temutubeereddeewo era temutuwadde. Ndowooza mulabye dikiteeta engeri gy'atufugamu, gye tuyina essuubi gy'atusooka n'awa compromisinga so that ne bw'oddukirayo okufunayo essuubi oba okufunayo obuyambi osanga poteya. Twala ekintu kino babadde bakyogerako nnyo abanaddiini bano bakulembeze baffe ab'ennono. Mwana ayogedde ensonga n'agamba nti kyewuunyisa nti ate oba oliawo abantu wetandibadde tuddukira ate bali baba batusooseeyo dda. Jjukira abantu bano nti bandibaddengawo oba oliawo kukumaakuma, oba oliawo ne bakondeeminga ebintu ebyo ebikyamu ebigenda mu maaso. Nti naye kyewuunyisa abasinga obungi babisirikira lwakuba nti bafunamu, bo bali mu kufunamu, tebatunuulidde abantu embeera mwe bali. Kyevola agambye nti kyanaku nnyo nti oba oliawo omuntu wa wansi gye yandibadde addukira ate abasajja baba baazingayo dda. Tosobola kwogera kintu kyonna nti oba oliawo banaategeera nti abanansi bali mu kunyigirizibwa. Webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256, tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde mpola mpola. Buli kimu nja kubanga nkikutuusaako wona w'oliwo nawe osinzidde. Kugamba bugambi nti munnange tuula butuuzi kalira nywera. Buli kimu kiweetaaga okubanga omanya, ojja kubanga omanya era nja kubanga nkikutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Naye nga ebintu bingi nnyo bigenda mu maaso nino mu ggwanga Uganda
era nkugamba bugambe nti gwe kikulu subscribinga. Wamala okusubscribinga ng'onyiga akade, nakugamba nti akade kano katuyambako okutegeera nga tutaddeyo amawulire, awo nno ne tulyoka twefulira amawulire bunambiro nnyo. Sigala naffe tovaawo.